Akakiiko akavunaanyizibwa ku by'okulonda katangazizza ku kikaviiriddeko okulwawo okuweereza erinnya ery'omubaka wa Paalamenti omulonde owa Kawempe North Elias Luyimbazi Nalukoola eri Paalamenti asobole okulayira ekyaviddeko enkalu mu lutuula lwa Paalamenti olunaku olw'eggulo. Olunaku lw'eggulo abaka ba Paalamenti nga bakulembeddwamu Bulayimu Ssemujjunganda akiikirira kira n'akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti Yoweri Ssenyonyi baatadde Sipiika wa Paalamenti Aneti Anita Amongo ku nninga abannyonnyole ekireetedde Elias Luyimbazi Nalukoola obutalayizibwa mangu ng'omubaka wa Paalamenti ng'ate bulijjo ababa balondebwa Paalamenti erabwa ng'oli bamulangirira mu nnaku ntono nnyo n'aba ng'ate alayizibwa. After a by-election, the Honorable Mike Mawanda was declared a winner like today. The following day he was sworn in. Madam Speaker, as the head of this institution, can you get us to know when the Honorable Nalukoola will be sworn in? The Honorable Mawanda was sworn in 24 hours. He was here. Kyokka akakiiko k'ebyokulonda kagamba nti okulwawo okuteeka Nalukoola mu kyapa ky'ensi eno nti kabadde kalinda alipoota yava mu kakiiko k'ebyokulonda aka disitulikiti ey'e Kampala nga kati nti baagifunye era nti kati gye bakyasoma nga bwe beekenneenye ebyaliwo mu kalulu ako. Ssekamwa w'akakiiko ak'ebyokulonda mu Uganda Julius Muchunguzi ategeeza nti bakyalina obudde obubaweebwa amateeka okuteeka Luyimbazi Nalukoola mu kyapa ky'ensi eno olwakuba ebirayiro ng'omubaka omujjuvu. Ate etteeka ligamba nti ng'akalulu kawedde returning officer ng'amaliriza okulangirira ebyava mu kulonda okwo alina ennaku 7 z'alina okuwandiikiramu akakiiko k'ebyokulonda nga kawa alipoota ng'era mpika buli kimu ekyava mu kulonda okwo ne baani abamu bwe bafuna. Kati akakiiko k'ebyokulonda bwe kamala okufuna alipoota eyo kalina essaawa 48 okuyita mu report era ne kafulumya ekiwandiiko kye bayita gazette ekiriko siri y'akakiiko k'ebyokulonda nga kalambika ebyo byennyini nga kabikakasa ebyava mu kulonda. Wabula ono tannyonnyodde kireetawo mbeera nti bulijjo kwabo ababa balondeddwa mu bifo eby'okujjuza nti bba enteekateeka ey'okubalayiza etambula mangu nnyo. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyo akutusibako nana Herbal Mouthwash ly'eddagala ettuufu lyennakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma gasannyalala senyesa nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya musange mu famasi zonna. Yakakasibwa National Drug Authority nga bali wamu ne langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge. Weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. nga bali wamu ne Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga. Va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe Kyengera opposite Orange City essimu 0704 80 1905. Omuntu eyeesimbyewo ku kifo ekyobukulembeze n'awangulwa alina eddembe okwemulugunya mu mateeka nga munnamateeka Budunulu Kinene bw'annyonnyola. Akawaayiro namba 6 akatundu akokusatu ak'etteeka erifuga ebyokulonda oba gye tuyita Parliamentary Elections Act egamba nti omuntu yenna ayagala okuwakanya obuwanguzi bw'oyo Electoral Commission gwebeerangiridde ayina okukikola mu nnaku 30 oluvannyuma lw'oyo omuwanguzi nga bamaze omuteeka mu kyapa kya gavumenti oba gye tuyita gazeti. Obulamu bwe bugagga kutusibwako Rwenzori Minowota gefunire olwaleero amazzi ga Rwenzori agajjudde ebirungo by'obutonde okuva mu maka ga Rwenzori kampuni ya Coca-Cola. Dr. Tom Senkungu annyonnyola maama byalina okukola ng'ali lubuto okukuza omwana obulungi. Omukyala yenna bw'obeera olubuto waliwo embeera omuntu olubuto z'atasaanye kweyisaamu empisa embi ziyinza n'okukwatirawo omwana wo. Omukyala talwana, tanywa mwenge, tanywa sigara, tanywa mmindi, tanywa sisha ng'ali lubuto. Yambala bulungi, si kwambala bukete n'okunama ng'oli lubuto. Omukyala w'olubuto alina kulya bulungi, alina kuliira mu budde,
ate olina okulaba nga obeera oteekawo embeera ey'olutindo olw'omukwano olulungi mu makaago n'abamu makaago n'eri omwami. Yeyo engeri yokka gy'osobola okukuzaamu olubuto obulungi. Abayizi abasukka mu 800 basimattuse ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo ekya UNEB okusazaamu ebigezo byabwe eby'ekibiina ekyomusanvu ekyatuulibwa omwaka oguyise. Ekitongole ekya UNEB kimaze omwezi mulamba nga kyekenneenya ebigezo by'abayizi abasukka mu 4,405 abaagambibwa nti beenyigira mu kubba ebigezo eby'ekibiina ekyomusanvu omwaka oguwedde, era ng'ebibuuzo by'abayizi 35,000 byasaziddwamu. Mu kiwandiiko ekyafulumiziddwa kabwejjungirawo ekitongole ekya UNEB, ebigezo by'abayizi okuva mu disitulikiti 27 byasaziddwamu oluvannyuma lw'okusangibwa nti emisango egyekuusa mu bubbi bw'ebibuuzo ddala gyaliwo. Ebigezo by'abayizi abadde mu masomero nga Valeside Junior School, Kiteetika Primary School, Kiteetika ABC Primary, ABC Kyenkima Primary School nga gano gali mu Wakiso byasaziddwamu wamu ne Makindye Citizen Primary School mu kibuga Kampala. Mu masomero amalala ge basalizaamu ebigezo kuliko Kalangalo Primary, Serunyonyi Primary, Mugulu Primary, Voice of Love Primary, Kigwa Church of Uganda, Buzibazi Primary ne Lusalira Primary nga gano gasangibwa mu district y'Emityana. Ebutambala amasomero nga Bulo Kurani Primary, Nakatoke Wemeya Primary, Kakubo Moziremu Primary, St Andrews Simba Primary ne Kitimba Primary nabo ebigezo byabwe byasaziddwamu, saako essomero erya Bakijulula Primary Kalungu nga nabo bano ebyabwe byasaziddwamu. Amasomero amalala gawerako nago ebigezo by'abayizi byabago byasaziddwamu okweza omugatto ogw'abayizi 3,500 be basazizzaamu ebigezo byabwe. Akulira ebyebigezo bya Piero mu kitongole kya UNEB Rose Nabukenya ategeeza laadiyo ya Kabaka Kyabasa ensajja ti abayizi abakunukiriza mu 800 bo basimattuse ebigezo byabwe ne bibaweebwa oluvannyuma lw'okwennyonnyolako nga bayitiddwa ekitongole kya UNEB mu kakiiko kaakyo akavunaanyizibwa ku bigezo ebibbiddwa ne kisangibwa nti bano baali bo tebaakoppa. Wasanganga abayizi bano abamu bwe bababuuzanga balinga bamanyi ekituufu ekyokuwandiika, naye ate bwe wagenda nkufuna ku mpapula zaabwe nga bawandiise ansa gye baawa ate ng'oluusi nkyamu nga baagiwa bonna ng'ekibiina oba abo bennyini abavulwa. Kale n'okisanga nti bambi oluusi n'abasomesa abagezaako okubakopera nabo tebamanyi bulungi, sibakukutimanyizibwa. Mu katundu kaffe nze nga bwe ndaba tukuleetera abantu abagundiivu nga baddamu ebibuuzo ku nsonga ezisiiwa bannayuganda. Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku nsonga z'abavubuka n'abaana Balamu Barugahara Atenyi yeetondedde bannamawulire ku lw'omuduumizi w'eggye lya UPDF General Muhoozi Kainerugaba olw'engeri gye baayisibwamu mu kulonda okwabadde Kawempe North gye buvuddeko mu ngeri y'omunaku yamala ebibamba obwana bw'emmese bwe bukuza obw'embwa. Minisita Balamu Barugahara Atenyi era yeewuunyisizza nnyo ensi bwe yagambye nti effujjo eryakolebwa ebitongole by'ebyokwerinda mu kulonda e Kawempe North nti lyava ku kusoomozebwa abasirikale kwe beesangamu olw'abawagizi ab'ekibiina ekya National Unity Platform nti abaali babakuba amayinja mu ngeri y'okubasosonkereza ti ebintu ne bifuuka ebyatakulekera naawe tomulekera ennyanja ekuttoomira. Mu katundu kaffe kanaka nze nga bwe ndaba tukuleetedde minisita ono Balamu Barugahara Atenyi ng'ayanukula ebibuuzo ebibuuziddwa Alex Nsubuga Katabalwa ku nsonga zino zonna. Honorable, weetonze wagambye CDF yeetonze kuvulugu yabadde Kawempe. Si vulugu yali Kawempe. Obibuuzo by'obuuza olumu ogera n'onsobera. CDF yagamba yeetonda olw'abakubwa. Ate ekigamba gamba wadde yeetonze tekitegeeza nti tewabaddewo kyaleese kuba bamawulire. Ekyaleeta okuba bamawulire abantu baleeta loole z'amayinja ne baziwa abantu ne batambula n'obuveera nga balina amayinja nga bagala kuba bamagye. Bwe batandika okuba bamagye ne babagoba. Abamagye batandika obagoba ate bano be baali bagoba bano ne bakuba ebifaananyi nga bakuba bamagye abagoba babalumba. Provocation.
so sinagamba konti netonze olw'ebikola ebyaliwo nti abamawulire bemanyi mikwano gyange abamu bakozi bange abamu bakumbeera nabo nti bakubwa ne bafuna obuvune n'ebintu byabwe ne byonoonebwa era nembagamba nti njagala wabeerewo enkwatagana wakati w'abamawulire ne gavumenti nga zikulembeddwamu CDF nga bwe yasalawo nti ajja kusinkana banyini ma radio. Okay, honorable. Naye abanupu bagamba babugerako bawaayiriza bo tebabira nfuna mayinja go waliyo Wambogo wamanya amayinja agayiika agaali gakuba abasirikale nga gakuba buli muntu ali mu kisaawe amayinja agayiika ng'enkuba baana babi nnyo tosobola nakikkiriza naye nze ndi musajja mulokole ndi mu kisiibo sagala nnyo okwogera bya bulimba nze manyi baaleeta amayinja era kyekyaviirako n'abantu okujja abatono abajja okulonda kale nanyolwa nnyo kubanga abantu bali bagala kulonda nga abantu buli muntu agamba njala kulonda wa NRM ne babatiisa tujja bakuba amayinja nju ku nju. Honorable, ogamba otya mbu abantu babatiisatiisa ng'ate abamu bagamba kuyibwa kw'amagye obungi tekyaviirako obuzibu abantu ne beeki. Amagye gajja kutaasa mbeera kubanga gategeerako oggulo limu nti aba ADF n'abantu ababakirizaamu bagala kulumba akawempe ku kwonoona kifaananyi kya gavumenti. ADF nga bayitawo ebintu bingi mutamanyi yes abaana bange obadde okimanyi nti bwebambala engoye za black eza jaati ne befuula abajaati gumanyi nti balina n'engoye ebyofu eza military police ebintu bingi byemutamanyi. Honorable, naye abamu beewuunya lwaki CDF avaayo okwetonda through you? Ani agambye nti yeetonda through me? Natayita mu structure z'amagye ne chairman wange anti lwaki teyita mu structure z'amagye olw'amagye tageesiga? Lwaki tomunoonya lwaki tokubira omugezi w'amagye n'omubuuza? Anti abantu beewuunya lwaki era minisita Balamu gye tolina simu y'omukubira omubuuze. Bino ebyokwetonda ate bigenda kubuzaabuza okunoonyereza pulezidenti kwe yagambye okulina okubeerawo. Ate kati bwe tuba twetonze nga gavumenti netonda kulwa Ssekinneemu netonda Nganzi so tewaliwo bya president is above everybody naye tali above the law so waba yateesewo okunoonyereza ali mu kukola ndowooza anaatera n'okumaliriza ye mukama waffe kyanajja mu kunoonyereza kwe kyonna tujja kukigondera ate omanyi wasalawo nti banoonyereze musajja muzibu nnyo kati ateeseko abanoonyereza bamirundi nga 10 ayinza okuba yapangisiza ne FBI ne CIA talina kyanoonyereza nekitavaayo bulungi is extremely waba asazeewo nti ngenda kunoonyereza ali mu kunoonyereza. Kati lwaki temwamulize n'amala okunoonyereza nga temunayetonda? Ate ani agambye nti CDF yagamba bw'ati wabaddewo friendly fire wakati w'abamawulire n'abamagye ekyandibadde kirungi abamawulire n'abamagye bantu tukolera wamu so ensobe yabadde nnene nnyo so omuntu wagamba nti bankubye omusirikale yankubye naye ng'omanyi omusirikale akubye avudde ku mayinja ge bamukanyugidde kati abeera akoze musango ki. Anti abo abantu bagambye beewunyiriza ti lwaki mwe mwapapye okwetonda nga pulezidenti ataddewo okunoonyereza. Pulezidenti yateesewo okunoonyereza nga twawandiika ddata owulidde buli muntu waddembe okuvaayo n'ayogera kyakola ki kyayagala. Omukulembeze w'Uganda waba agambye nti ateesewo okunoonyereza nga abaleese ba FBI ba CIA ba M16 ba CID bona bagenda kukola ogwo omulimu. Ekyo kyetaagisa lwaki kubanga twagala mazima nti nuupu yeyina ekizibu. Ebitongole bya gavumenti byabadde tezisobola kunoonyereza ekyo nga byetaagisa so pulezidenti yasalawo n'agamba ani agenda okukulira nze mukulaba kwange nuupu erina okuvaayo neyeetonda nga efukamidde efukamidde bagamba muzeeyi tukusaba otusonyiwe muzeeyi twasobeza twalesa amayinja naye tujja gajjawo. Golaba kisoboka ekyo temata okutayim bajja kwetonda. NRM okuwangulwa abamu bagamba nti mwabaviirako obuzibu. Ate buzibu ki? Abanupu be babba abantu benakwata n'obukonge 18 tuli mu kisiibo nze ndi mu kisiibo ndi mukristaayo kati jeno muwuzi musajja mulokole ali mu kusiiba yes ate twali tulabadde n'effujjo lino lyakolebwa ku bantu. Effujjo ani yalikola baali banuupu ebyo ebibiri bikola ekituufu. Honorable ate wakanaki Honorable batumaliriza abamu bagamba nti NRM okwerumaaluma kwamwe kwe kwabaviiriddeko okugwa. Berumye batya ate NRM ng'egumye nga gold nga Secretary General teyaze mu kalulu kano mwena ensayina okuvaayo egende mu kalulu abantu bali bize buli omu ali bize